Mu nsi mwe tutambulira buli omu akola abeere bulungi, wabula bwe weerabira nti eno ensi egunjuza muliro kaakati nno olwo akabi kaba kakusemberedde. Buli lw'obuusa amaaso abangi we basonze ennyo olunwe kaakati gw'ofundikira okaba maziga okaba twawa nga entulege. Sigenda kubeera nga nnandagga nnyo, wabula mu ntandikwa eno njagala osooka olabe ebigambo bino, njagala osooka owulire ebigambo bino kaakati tusimbule. Gwe wennaalemye okumanya nti Uganda yeetaaga enkyukakyuka, njagala oyigire ku musajja ono, njagala oyigire ku musajja ono wa myaka 61 bw'oba toyize nga nkuggyako engalo era toliyiga abaana be, famire ye, mukyala we, naye kennyini bw'oba toyize kaakati olugwe nga nkuggyako engalo nkimanye nti toliyiga. Kaakati video sooka ogimpereka like ng'enkola yaffe bweri bulijjo ampuliriza ku mukutu gwaffe gwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Master mabega w'omuzindalo, video bw'ogiwa ekigalo olwo ebegenda kutolontoka ebune ensi yonna, abantu bayige bategeere bayige okwagala ensi yaabwe. Tusimbudde bazadde b'omuvubuka tulina omugisha Benjamin eyeeyita Agaba eyeeyokya omuliro ku Parliament ku Lwokusatu lwa wiiki eno, nabo balumye ejjiiko ne bategeeza nti bajja kwekumako omuliro mu maka g'obwa President singa tebayambibwa mbonnambiro. Lokyambobo mu ggombolola y'Ekigezi mu disitulikiti y'e Gomba gye tusanze bazadde ba Benjamin Agaba eyeeteekera omuliro ku Paalamenti ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Ekiyumba kino eky'amatundubaali aga kyenvu ge maka g'abazadde ba Agaba mwe bakulungudde kati emyezi egiwera. Benjamin Baino Mugisha atemera mu gy'obukulu 61 alabise nga amawulire g'okwekya kwa mutabani we tegamukanze. Atubuulidde nti mutabani we tulina Omugisha Benjamin ab'e Kampala gwe bayita Agaba amawulire g'okweyokya kwe tegamukuba ncukwe. Omwana yanga mundu kumwe n'agamba nti ngenda Kampala kwekalakasa, simanyi nti ngenda kuvaayo. Nimugamba nti oba ogenda genda kubanga okuva obyamala ebintu byange banka n'ebitwala n'amukyawo. Baina Omugisha lutuviiridde ku ntono nti mutabani wa Agaba bwe yafulumya oluyimba olusuuti omukulembeze w'eggwanga bangi baamunyiigira ne bookya ne bizinensi ye y'ebyamasannyalaze mwe yali ajja ensimbi ezibalabirira n'okwebeezaawo wamu ebbanja lya banka lye yali asasula ne limutuulamu. N'agenda mu maaso nan'oluyimba n'akola konsati mu Ibanda n'afulumya oluyimba. Oyo n'afulumya oluyimba olunaku lyafulumya oluyimba n'akola konsati bamufulumutiramu ekiso. Baina Omugisha yalowooza nti biwedde, kazi yali ntandikwa era ekyaddako be batuuze bannaabwe okubagoba ku kyalo Singira mu disitulikiti y'e Ibanda gye baali batebenkedde entende nga kati baasengukira mu bitundu eby'eggomba. Naye obyamayo okufulumya oluyimba nibamufumita nibookya bizinensi obulamu bwa famire nibugwawo. Okumanya Baina Omugisha n'ab'omu nju ye ensi bakubye baasalawo okwewogoma eno mu ddungu nga bwe bayiye ekyokuzzaako oluvannyuma lw'okutalaaga mu ofiisi ez'enjawulo nga tebayambibwa. Wano gye mbeera wano omusajja yampawo okubeerawo na famire yange okumala omwaka mulamba. Onasina banja k'oli omukazi, sipiika niwe k'oli omukazi, onasha omushiija wanje hati kayeyokize akeisya hekyo, ona mazima nyote munkwatirwe embabazi. Batubuulidde nti ennaku ebayinze kwe kutiisatiisa nti singa tebayambibwa nabo bajja kwekola ekikyamu anti n'ebbanga lye baaba budamya wano nalyo liweddeko. Singa omwana wange oyo temufuna buyambi bwe mumpa nange nenfuna wembeera nemba obulungi nenva mu nnaku eno gye ndimu, nja kunoonya ofisi zonna bbanja wooli wonna ojja kunsanga nange nga ndi mulambwe ebeera emirambo ebiri nze n'omwana wange. Omwana Agaba bw'amala kufa kubanga yayokeza ku Parliament ayayokeza wenyini nja kutwala omulambo muteekewo, nange nganze ng'omuntu ngenderera ku State House niyokeze bajja kusanga omulambo gwange. Embeera ya Baina Omugisha n'abeewuwe abakulembeze n'abatuuze yabalekera birowoozo. Baati bamuyambi ye kenyine yayekyayitamu ekyagenda kuzzaako. Era nze gwe namulabye ku masimu ne bamundaga n'ensi ne binsobera ningamba nti kyamutuuseko ki, ate ndaba ng'alina omugwa mu kugulu ningamba nti oba bamukutire bamwokya. Mwami Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza ensi nti bwe tokiwulidde leero enkyo ojja kiwulira. Kaakati nno ono yali bulungi nnyo naye kimutadde ku ttaka NRM yennyini
gavumenti ampuliriza kugiwagira era ne mutabani wayimbako ne ku luyimba oluwana gavumenti eno afundikidde afudde lwakuwana NRM kitawe n'afundikira ng'agobeddwa ne ku kyalo lwakwagala n'okuwana NRM nga beerabidde nti abantu bangi abakaaba era bingi ebigenda mu maaso ebikolebwa gavumenti eno naye ng'omuntu wa wansi tebamaze kubeera nga bamulowoozaako kati omuvubuka ng'oyo gw'olaba ali mu yero bambi yatuuka okufa lwa NRM kati ebigambo bino bw'obiwulira n'otabissa mu mutwe gwo n'otabitegeera n'otabitwala nga nsonga tetukyayina budde bwakudda okunyonyola abantu basinga kubeera nga tebategedde nga n'ekintu ekiraba mu zzibe gwe tosobola kubeera ng'okiraba ayina amaaso abiri enkola yaffe eri emu yakubeera nga tujja tubazuukuse tubazibule amaaso tubalage ebyo bye mutasobola kubeera nga mulaba kansooke nneekoone ku katono nnyo kubanga buno bubaka bukulu nnyo ebigambo bino bikulu nnyo sooka obiwulirize ate nkomewo tusimba bubaka sebwesindeetere kyakulanyisa entamu niyo wutumire kyakulanyisa entamu niyo wutumire imbalomba mwesi mwikale asiwo imbalomba mwesi mwikale asiwo bamasaba mwesi mwikale asiwo bebusoga mwesi mwikale asiwo sebeini teso mwikale asiwo balango fesi kwikale asiwo ibuganda fesi kwikale asiwo uganda yosi kwikale asiwo mutegerese bubaka bwenyeterera mutegerese bubaka bwenyeterera kwafunira omusale wefe omusale wekulakulana aganekyukakyuka mu inambo lino aganekyukakyuka mu inambo lino ibubudayola kyagulanyi wefe baasi kakati tumaze okubeera nga ampuliriza tubikkula akabaati kakati Kyagulanyi Ssentamu tumulonde Kyagulanyi Ssentamu tumusaasaanye Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza tumusoosowaze kubanga lyessuubi lyaffe ffenna lye tuyina oba oliawo naddala generation eno egendako bangi aboogera ebigambo ne boogerera mwami Kyagulanyi ebikikinike ebikyafu ebibi naye ffe twagamba nti owaffe asigala waffe tetujja kwesiba ku muzeeyi wa myaka 9 nga ne byakoze tetubiraba biryawo by'amaanyi nnyo okusinziira ku myaka gy'amaze mu ntebe ey'eggwanga egikunukiriza mu 40 kaakati nno bano bonna abamulya mu ngalo abali desperate ababeera mu mataala naye ne babulwako kye bakola mu mataala kaakati essaawa basobole okubeera nga bakitegeera tebakyategeerera muntu n'omu kati essaawa zino abantu bonna betegerera kakati no mukwano gwange mpuliriza nze ntambula na mulongo waso mu Luutansozi era omusajja ono mukwanjulira lunaku olucha ku nsi kuno buli omukubira essimu oba omukonako ku WhatsApp koona ku kigambo EKTV kakati olwo gwe ebyo bijja kuba biteredde bulungi nnyo ne bakinaba muteesezza kuwaayo kasente ajja kujja kasente katono kasokona ku kigambo EKTV ab'ebulaya mpapula ze zaagana promotion mirimu gye gyagaana kakati mukooneko ebisigadde bimulekere katusumuludde bulungi nnyo olunaku olw'eggulo twalabye omusajja ono MC Katamba ono awangadde musajja wattu n'obulwadde nga bumubala embirizi twamulako nga bamututeko mu rehab omusajja ono yali abatandise okubeera nga awenga n'atwalibwako mu rehab okubeera nga abudaabudibwa asobole okubeera nga addamu okubeera nga omuntu jjukira nti ono yali bba wa Fiye era mukazi wattu Fiye ampuliza n'essaawa zino ono ye mukazi wattu takyabitegera kubanga omusajja ono yamala emyaka n'ebisiibo nga bbaawe n'atuuka n'okumuzaalamu omwana nga tamubuulidde nti ekyamazima ndi mulwadde w'akawuka akaleeta mukenenya kakati omusajja ono yagenda okulaba nga abantu bonna bamusongamu ennwe abantu bonna nga bamutegedde nga takyalina kyakweka nga n'omubiri gulaga nti omusajja yayenjeboka dda kakati kwe kuvaayo n'ategeeza ensi nga bwe yalwala akawuka kano akaleeta mukenenya kati ebigambo bino bwe yabyogera ensi yavaayo n'emusaasira wabula mu kumusaasira ate n'agikozesezza nga podiyamu okwagala okussizaako abalala n'okwagala okufuna ebyobwereere ng'alowooza yasoose okulwala kati abantu bangi nnyo omusajja ono batulugunyizza omusajja ono baalisiza akakanja era n'abamu kubo gwe njagala nkutereyo omuwulire mu bigambo bye ng'alumiriza omusajja ono n'okulojja akakanja n'ennaku mwe yabayisa nga tebana bakufuukako bantu abalabwako ensi kati omusajja ono kigamba nti mu bantu abasinga okuba n'omutima omubi abateyagaliza n'eppengepenga olunaku lw'eggulu yamwogeddeko ebigambo wabiwulidde katambi kaffe akaddiridde kano nabikutereddeyo n'obitegeera era n'obiwulira ate asobodde okubeera ng'ofuna omukisa okuwulira obukyafu obukyamu
obubi obw'omusajja ono Katamba oddayo mu katambi kali n'obuwulira ne bona batozeeyo mu katambi kali njagala nsooke nkuwa akatambi k'omusajja ono gw'olaba essaawa zino Pato Ranking musajja muyimbi naye ku byayiseemu ayogera akaba n'amaziga atonyeza ezziga ezziga ly'omusajja livawala ng'agamba talabangako muntu mubi nga MC Katamba era agamba kwali kusaba kwa Katonda na kuwongerera nnyo Mukama Katonda okubeerako nga bwali singa si Mukama Katonda omusajja ono singa aserengera dda ekaganga singa ali mu ntaana lwa MC Katsi bino ebigambo si byange ngugambe nti omusajja mu bigambo bye akatambi kano kawanvumu ebigambo bino biwanvumu naye nja kukusaba oteekeyo akaddeko akamala owulire obubi w'omusajja ono eyavuddeyo gamba mbu alina ekyama kyasirikidde kisuka mu myaka 10 mbu Chene Bobi Wine mbu Bobi Wine bw'atagambe ku bawagizi be ajja kuva ekyama kino akyase ffe tugamba nti yase ebyama kubanga abantu bangi nnyo abazenga basuubiza ebyama ne bibakalira ku mimwa ne batabitubuulira gavumenti enoonya ebyama neesiba abaana ne batulugunya abaana ne bakuba abaana nga babuuza ebyama bya Bobi Wine kati gwa birina bw'osirika nabyo obeera olidde mu nsi y'olukwe okuwaayo bannayuganda abatulugunyizibwa abakwatibwa ne balemwa okubaako ebyama bye bamanyi ng'ate gwe asirise nabyo emyaka egisoba mu 10 oliawo otudde nabyo kaakati notugamba ebigambo bino Katamba vaayo weyo ebyama era Katamba mu bigambo bye yabadde nesanyuka eggulo naga nti eddagala abantu bagamba lintuuse ku mutwe naye eddagala lintuuse ku mutwe kale oba sirimu antuuse ku mutwe kale ebigambo bino bya musajja kennyini ye yabyeyogeredde kwali eri kusanyuka TV ampuliriza ng'agamba mbu abantu bamulangira eddagala nti limutuuse ku mutwe era ono agamba nti ajja kugenda mu maaso n'okwogera ebyama ebyo kaakati ensi erinze byama egamba ebyama vaayo biwensi twayagala dde ebyama by'omusajja balekerawo okunyigiriza eddembe ly'abantu n'okutulugunya abantu n'okubaliisa kakanja nga gw'osirise n'ebyama kati mu bigambo bino eby'omusajja ono ng'alojja obubi ng'alojja obusibira mu bbwa ng'alojja omusajja ono engeri gye bakazaamu akakanja n'okubakooza akagiri njagala ogyewulirireko wabula mukwano gwange Seeguya Kakeeto oli mu ggwanga lya Bungereza emirimu ngikwagaliza gitambule bulungi nnyo amukyala family mbasabira mbeere bulungi nnyo embeera etereere kaakati David S. Wamala mu ggwanga lya US sikwerabidde ne ttiimu yonna kusama mwali mu Switzerland n'abantu abalala mwenna abatugoberera okoona ku bantu bano amanya gaabwe nga ngaddiŋŋana si nsobi naye nkigenderera kubanga balina bingi bye bakola mu struggle oba oliawo naawe ng'oli wa struggle byotannatuukako kati naawe bw'onatuuka ku bikolwa ebyo abantu bano bye bakola naawe tujja kutumira ku mukutu gwaffe naye nga mwenna tubaagala nnyo oli ebigambo by'omusajja ono ate nkomewo omuyimbi Viper Ranking alojja MC Katsi kye yamukola paka ne kati agamba tali kyerabira sokolabeka story kaneeno like omuntu gwesirierabira MC Katsi kawanvumu like yesirierabira for sure because namutandukanga n'ekiseera ne mulotangako he became a nightmare to me ntizibu kyakukkiriza so I think we met him through a guy called Dre yali ateeka ennyimba z'abayimbi ku nnyimbi z'ebweru yes so when we met him ne bamugamba twagala kujja ku After 5 by that day by the way Moshi yali ampise for Big Bang wetwiraba that day and we were happy to connect with him nagamba okay this guy has a vibe etaga tumukolereko ku street we're like okay teretaga mutwala mu studio all right so that day atugamba tumusinkane ku Silk enalya MC Katsi yasoka kola mu Big Bang yeah no teyanda bafe twamu approaching kuba yali azze yes amusaba tumala mu approachinga natugamba to give you like that show After 5 you first have to put Fear's song on cause twagena ne Dre nga mumanyi I'm gonna put the song on Trace Sound City and Afro Pop like send bazibala mu dollars I can't remember kwa manager yabikola kebyo let me get something right for Katsi to give you an interview yes Angriest After 5 yeah true that yasaba okwate sente oteke nyimba za yes that's what he said he told us era ntuchikola nemuzitekai yes how much money do you think management spent million over simani 1 million billion because they are different TVs different people kawavu nesagalo mufuna interview because we were hungry like I told you so to oyagala After 5 yes tugenda kuna analia kusiliko yatugambye tetwamusanga and it was like man oyo mwimbi waina amalala
mugamba alinye boda jansanye ku wave yagamba Drake and he was on a loudspeaker nemfuna boda awo nerushinga misinde nyo paka ku wave tuka ku wave saa zalinga mu 12 sangawo ba waiters ba waitress bali mukulongosa no one was there nentula awo simese nalingo atasamusanga ngeri anda fu eliada nelizikira ngoro inatebimala na obise banalisira ku batebimala ngo inasoma ngali nasoma tobatya even the fuchenge like chengina chisula by the week banga tono nnyo from that day so tutuka bajja banchima okuwevu management tebeza bavuga jamu oyo batukane bansanga kuwevu tutuka kuwevu nga bagamba musajja ali kwa Kashia tutuka kwa Kashia nga ntunulya nga abuuza omwimbi mwangambye mukazi nganda ba musajja ne bamugamba twakulaga ne video n'omwimbi n'omulaba nagamba lwaki munfuulinga nasoka mpisa kusibulungira ngamba gwe lwaki munfuulinga ne manager wanfuulinga nasoka tuyombesa fenna nimba mustade ku Tracy kuba twasoka muweereza videos eziraga nti twatadde so natambula n'agenda natandika okufuwa sigala then he came back after coming back nali so naseetegeera bulungi so watuuka wati ndi counted 3 natulina okugenda ku mpewo yes netugenda ku mpewo you have to smile nolaga abantu wali kiriwo so I introduced myself like I always do yo wagwan people this over Viper Ranking Rhythm Killer biki nangamba gwe biki byoyogera yogera ebintu abantu bye bategeera so after there twali tunugenda ku wave so nze mpito wa boda je nangamba oyita wachi nangamba nkugambye tambula tutambula okuvaawo yes tutambula okuvaawo paka ku wave tukayo like shot yagwa bulungi kambuze mwava kwa Kashia notambula ne katsi oba twatambula fenna no kamera ne katsi ne bamaneja bange omu nabera mu oye ne mu set oyogerawo anga tumaliriza ninga just tugende eri kudamu like abagenza ko mulango bakomawo yes kat then bageno kudanga tuli yawo ku wave so nga buli chenjogera yali tabitwala ngalaga like I can't say anything so that same week bali baleta abayimbi ku program yali yakatandike ya Friday chiro catch up abagenda bagamba bampade catch up that very week yukira tukoze no interview on Tuesday that very week kati catch up Swangzavini yali na gundi embali MC Isaac yali alino chimanga abayimbi mbala kati MC Isaac ali mbali so they sent cuts that day bamusindika ngajja ndabe motoka etuka ya NBS ngamba manager wakimanyi weka basindise cuts cause mubala TV zali ziraga Isaac angali mbali ningambo kimanyi basindise cuts nangamba tofaayo kasita sifa bamutumi azekola kikutu kimogo muri mungu so nga bakubira manager ngo zisimba bamugamba cuts yazokola ki okuba kima tuzukawo wali was smoking na chuka na ndaba nambuza gonjagaza ki toina chovaako nakamana okolako interview kati ngenda kubuuza ki what do you want me to ask you nkubuuze ki mbuulira wano so netandika okunaanagira mbana naagira manager namugamba sifa abakutumye okujja okukola ki okutukima like it's your work okukola ki tuba tukyali awo tuwanyisiganya ebigambo they said stand by ne batandika okubala bamala okubala ngampa microphone ngabangambye okuba freestyle kuba nantandika okuba tekuli beat tekuli ki I have to smile I have to show people that I'm happy then bali balina okuntwala direct because ebiseera ebyo H2O yali kumpi ne NBS kati twaliko ne Bafana kati Bafana ngali kubala bagita the chief eri bukoto the guy refused to take me to NBS yanvuga paka ku the chief yes kati nibakuwa amasimu jukira amasimu twali tugalese tutuka ku chief ngafuluma ngambuza cameraman aliwa cameraman za simumanyi sinamulaba yes ngamugamba simanyi ngankwata amatayi ngambo okimanyi solo kukuba I can beat you bichi kinasoga nfuma motherfucker bichi yes like nimbulyanga kisuse nawulyanga njagala oba mukubo bakusingira bakini ngamba no like nizo kumwetaga ino ngamba no kanchireke because I'm very very calm era wondaba nganzirizo omuntu punch ngomanyo yo muntu asuse
initially he was drunk. So bwafuluma bwati Bafana, when he saw Bafana ngaze, the guy could look at the screen nga wandabako nga iso mukoni mabega wa Bafana nansindika nve mu screen nakikola several times. Kati twali tugenda ne manager wange omu yagenda Dubai, Banks nansindika nga nzirayo nga bali side ne side nga damu gayisayo omukono nga nsindika. Kyakikola mulundi gumu nga tutuuka ku NBS. Kati twatuuka ku NBS nali mbikooye, so sagenda wali bayimbi we wali nasigala eno mabega. So I think somewhere in the control room owa yakiraba, so nasigala eno mabega nenyimirirawo nzekka. Kati twatuuka bwe tuti omuyayi nga yayagala teekawo Bafana direct. I think ne bamugamba Bafana tasobola genda before Viper. Oluvannyuma nnyo Anita Fabiola najja. Who is Viper? Enga ndi erinyimiridde nzekka. Bampita ninga abaana bambi, abaana b'ekireka, abaana bawa bambadde essaati zange Viper Ranking Music. Jukira by that time olwajjanga ne bafaani baffe. Tutaddemu abaana abanjagaliza ba well wishers baki bazze ba Venom Addicts. So bampa microphone nenkuba ridimu nenkola biki. Then after kumazaawo oba kuba yakola bwati mu kamera nga ne ku screen bamulaba bamujjako mu kamera bagitunuza eri ebbali. Yes, like aningamba kubono kyali bamunsindikira ate tekyakomaawo tuwe twagenda nga mu bbaala. They played my song Echenge nabuuza master what the fuck are you playing, nga ndi awo nempulira nga nsirira mu mutima. EKTV Media Uganda mukutu gwankyukakyuka. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ng'akasajja mmaze okulira omutima gwe kalina omukyafu, omutima omuvundu. Waliwo oluyimba olwayimbibwa Basudde n'agamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'aba alwadde obulwadde buno bw'aba si kusaba nnyo Mukama Katonda nga si kuwonga nnyo, abantu bano babeera n'emitima emibi egyagala abantu abalala bonna okubeera nga bazikirira, kubanga bano baba tebaagala kufa bokka. Bantu bangi mbalabye. Waliwo omukyala gwe twakola wano eyakwata omwana omubuto ebbujje n'amuliisa obukyafu n'amunywesa omusulo, yagenda okukeberebwa nga naye alina akawuka akayita obulwadde buno bulwaza mukenenya. Kati abantu bano emitima gyabwe Mukama Katonda atusaasire nti tutambula nabo bannaffe bangi mikwano gyaffe. Naye ngamba bano abalina emitima emibi bw'onookoma okubeera n'omutima omubi ojja kuwangala ebbanga ddene, naye bw'onoosigala n'omutima ogwo omubi Mukama Katonda eyakuwa obulwadde obwo ajja kwongera okuteekako ekintu ekikyamu ddala ne ku baana bo ne ku b'eŋŋanda zo kireme kukoma ku ggwe wekka. Famire muzirabye nga famire yafa neggwawo obulwadde buno, bantu 8 bantu 10 bantu bameka nga bonna baafa. Naye mulowooza lwaki? Kubanga embeera y'abantu bano oluusi enyiiza Katonda. So bw'oba olina obulwadde buno beera mu mbeera ey'obuntu. Kakati no Besigye yayimbulwa abantu oluvannyuma lw'okwekalakasa ng'agaanye okulya emmere n'abeera nga atwalibwa mu kkooti y'amagye. Abaana bangi bali mu kkooti ey'amagye abaasookayo Besigye. Ensi yeebuuza lwaki Besigye bamwanguya ng'ate abantu bangi abamusooka mu kkooti eno ey'amagye tebatwalibwanga kuwozesebwa mu mateeka. Twebuuza Besigye kiki? Abantu bangi baga nti omusajja ono yali Kabadi ne Museveni, kati ye yatwaliddwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo era essaawa yonna agenda kuyimbulwa. Abaana bakyali mu kkooti y'amagye n'okutuusa kati tebawozesebwanga wadde nga kkooti enkulu bino yabijjawo. Kati sooka owulire ebigambo bino naawe onneegatteko. Twebuuze lwaki Besigye ali bw'ati? Waliyo ebisibe n'abasibe mu kkomera eyo, waliyo ebyana n'abaana. Lwaki kiri bwe kiti ng'abaamusookayo mu kkooti y'amagye tebawozesebwanga mu kkooti ya bulijjo nga ye agenza oluvannyuma yaggiddwayo? Njagala otunulemu, njagala weebuuze, kubanga ebintu bino gwazaagoberera ensonga zino, ensonga nkulu nnyo. Machete yeediima naguno guwaka okukombako omuntamu ng'ayagala atwalibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo ng'era ekkooti bwe yakisalawo era bwe yalagira, wabula naguno gwaka tatwalibwangayo ne banne abalala. Kyokka Besigye eyatwalibwa oluvannyuma mu kkooti ey'amagye ye yaggyibwayo dda, ali mu kkooti y'amagye awozesebwa. Kati ensi yeebuuza mu kkomera waliyo ebyana n'abaana, waliyo abasibe n'ebisibe. Lwaki Besigye wanjawulo nnyo ng'ate emisango gye baateekebwako bano gyakulya mu nsirukwe, ne Besigye ogwamuteekebwako gwakulya mu nsirukwe? Lwaki bali bakyaliyo ng'ono yaggyibwayo? Besigye bituufu ddala omusajja ono ali mu Kabadi oba ddala bituufu ayagala kuggyako mwami Museveni? Wano ensi we yeebuuliza. Omuntu agala okuggyako mwami Museveni eyayeekera ensi yakwatibwa omu yekka.
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso naye nsaba mukyetegereze. Dr. Kizza Besigye bwe yazira emmere ne tussaawo embeera mangu ddala ne bamuleeta mu kkooti ewozesa abantu aba bulijjo. Nsaba ompulirize bulungi. Era nali mmanyi nga bwe bamuleeta bagenda kumuleeta wamu n'abasibe baffe abamaze mu kkomera emyaka 4. Owulira essaawa ya leero Machete yakoze kye kimu. Yazize emmere agenda mu wiiki. Musajja watu takyasobola na kutambula. Owulira naye bagaanye okubaleeta mu kkooti ng'ate emisango gye balina gye baabassaako giri mu kategole y'emu n'ogwa Dr. Kizza Besigye. Saba ompulirize bulungi. Kati basajja mmwe mwagala tugamba nti mu kkomera waliyo agaana n'ebyana oba mwagala tugamba nti amateeka buli muntu alina amateeka agamukolako oba mwagala kutugamba nti ye Dr. Kizza Besigye obulamu bwe bwanjawulo ku bw'abali ku bw'aba Machete bakalanzi abamaze mu kkomera emyaka 4. Bantu mmwe ensi eraba ekintu kye mutambuza kino. Ensi eraba muyinza okutufuula abasiru. Kyogamba amateeka buli muntu alina amateeka agamukolako. Buli muntu alina amateeka agamukolako nga kategole y'emisango gye balina gigwa mu kategole emu. Emisango gye balina kyemugamba mu kkomera waliyo abaana n'agaana. Bannayuganda mwetegereze ekintu kino. Mwetegereze ekintu no kakati nno ebigambo byebyo nkugambye nti emisango abasajja bagifaanaganya. Kyokka ekyewuunyisa abaasookayo mu kkomera naguno gwaka bakyaliyo ate yaleetebwa oluvannyuma ye yaggiddwayo n'atwalibwa ew'omulamuzi era awoozesebwa ejakatwalibwa mu kkooti emirundi egisukka mu gumu. Kati ensi ne yeebuuza bwe kibanga abantu bali abaasookayo gye emisango gye baateekebwako lwaki azza oluvannyuma ye yaggyibwayo n'atwalibwa mu kkooti ey'abantu ba bulijjo ate nga bali ku misango gye gimu nga bali tebaggyibwangayo. Ekintu kino njagala okyebuuze ddala Besigye ono ali mu kabadi kennyini era ajjukira nti ono yamaze dda okulangirira naga nti kati ebyokwediima obutalya nabivuddeko dda era kakati ndi eddala emmere yange oba muleese miwogo oba mimmonde ndiira ddala kubanga nali njagala kuntwala mu kkooti. Kakati essaawa zino abantu abalala bonna abaasookayo bwe banaba tebeediimye tebaatwalibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo. Abasaabalamuzi tubalabye. Waliwo omulamuzi ono eyatudde mu musango ogwa mikwano gyaffe okuli General Gaddafi okuli Akireewo ne Simaati abaatwalibwa e Masaka abavunaanibwa emisango egya Naggomolo okuli aggravated robbery. Kaakati emisango gino ampuliriza omusajja ono yagibasomedde era n'abagaana okubaako kye banyaga kyonna mbu mu kkooti. Kaakati nno bwe yagaanye abantu bano okunyega mu kkooti bannansi ne baga nti bw'obanga ogaanye bakyali baffe mikwano gyaffe okwogerako tugenda kwogera ku bikolwa byammwe ng'abalamuzi n'ekitongole kyonna bantu mmwe. Ekyamazima mwagwa ebbeeyi. Ekyamazima temukyalina mutindo gwammwe gwa kiboggwe. Omusajja avudde mu bigambo binaga nti omulamuzi ono ebigambo bino byonna n'okusinzira ku bintu bano bye baakola bibagambye okuba nti baabikola. Lwaki omusajja ono akola ebintu bino byonna so nga ate oba oliawo yandibadde yeebeereramu ne yeetegeerera n'asalawo ng'omulamuzi ku ki ekigenda maaso ku bantu bano abaakwatibwa. Jjukira nti bano bavunaanibwa kubba busimu 200 mbu n'okukuba bannamawulire. Kyokka nga ekisinga okubeera nga kyewuunyisa ku lumba olwo
waliwo kamera ez'enjawulo naye tewali wantu wonna walabikibwako ng'abantu bano bakubwa, tewali wantu wonna walabikibwako ng'abantu bano batusibwako obuzibu, tewali ggulu yonna lyali liraze muntu n'omu ng'agalula yadde oluyi okukuba abantu bano. Kati ekyebuuzibwa kiki ekibatwasa mu kkooti enkulu nga n'obujulizi bwennyini tebunaleetebwa kimala, nga n'emisango gye bagguddwako tegibatwazisa mu kkooti oba oliawo ensukkulumu. Kati ebigambo bino nga banenya omusajja ono njagala osooka biwulireko katono nnyo ate nkomewo. Sebo omulamuzi Erias Kaiza ffe bye bimusango guli mu kkooti mbu temugogera kibye tetubimanyi eno. Tetubimanyi. Gwe ng'omulamuzi olina okubeera n'amagezi ag'enjawulo okusinga bonna abali mu kkooti. Waliyo Common 12 ey'emitwalo 73 baliwamu emitwalo 73 Common 12. Gwe ogimanyiyo Common 12 ey'emitwalo 73 ogimanyiyo. Era yagala kuŋŋamba nti abantu abo bakwata abantu abo ne babakuba kulumba okwalizi kamera olumba olwali lukwatibwa nga tewali alaba. Mumwe nyini abalamuzi mwakira ku makya ne musoma ne mutandika okwesiriwaza obwesiriwaza okukolagana ne Museveni okumaliriza eggwanga limuwangalira mumwe n'abaana bammwe n'abazzukulu abalijja. Muni ne Museveni mwesiriwaza bwesiriwaza ebyo ebyekisiru. Omusango gwa Nnaggomala nnyo gusindise mu kkooti enkulu. Okuba gubadde gwa Nnaggomala lwaki waguleese ogusoma biki? Kusindike mu kkooti enkulu. Kamwe mutusumbuwa. Nojja ne weesomyasomya by'otategeera. Omuntu akwadde obujulizi obusooka obusibisiza abantu. Common 12 ya mitwalo 73 bagikoze dye. 12. Mwete munoonyereza emisango baba bagiwadde ne mugisoma mutemunoonyeza temukozesa akoko ku bwongo n'ogamba aguno kati batandise kulimba. At least omuntu n'omugamba muleete obujulizi bano kansooke mbayo court bail. Kuba mubeeramu ebintu abantu bibogirira mu kkooti nga bya kisiru, totally nga bya kisiru. Tebiriiko bya nasoma na saasoma. Okitegedde olina ne swigida mu mutwe naye nawe weetabe ne ba Museveni bampuga okwongera okwemalamu ekitiibwa. Mwasoma bikiggwe. Byeffe ne waffe tebikola bimusango guli mu kkooti ffe buli kimu tukyogerako. Iyo kkooti si ggulu twogera ku ggulu ng'otunyumiza kkooti mbukayiza asimanya agambye biki. Ekitongole ky'obulamuzi kyonna mwakyonoona mwetaba ne Museveni okusiriwala obusiriwazi. Sajja bakulu naddawo natandika okwesiriwaza Common 12 tebankoya mitwalo 73 mu nsi ki. Tekino Common 12 mitwalo 73 kwe tokwatola olusimu lw'okwata n'okebera n'ogaa bino bya kisiru. Sango sindise mu kkooti enkulu emisango gyomanyi temugenda giwezesa tuba kuwa okujjawo ne mutandika okwambalirawo busuuti ne mwetuuzeeyo emabega ne weefuula ayina ennyo by'owandiika. Musango manyi togenda guwezesa totumalira nnyo biseera kujja mu lukooti lw'okutandika kutusumbuwa. Basindikirangawo gye balina okuwezesebwa. Mwefuula abalina be babasomera mbu bagusomye kati babasindise mu kkooti enkulu okumala ebbanga basindikeyo omwana wo bannyoko. Namwe temutusumbuwa naawe. Musango otagenda kuweza oba wagulabye ddani kati guno musango gunsinze. Nze ndi kyakayiga kyenyeji kankusindikira abasinga. Okitegedde? Agubawezesa n'agusoma. Totusomera wano, totusomera. Tukoyo olugezigezi lwammwe naawe. Omulamuzi tayogerwa guwaayo gwe atayogerwako. Bakuzala bakuyisa mu kamwa. Biri mu kkooti temubyogera tewali kye tutagenda kwogerako. Sigenda kubeerawo wano. Oli musajja mukulu, oli musajja musiraamu, oli mukusiriwaza abantu. Olina n'esugida mu face musaala ky'osaalira kiggwe. Common 12 y'emitwalo 75 wali ogirabyewo. Kyaddaaki ebigenda mu maaso bukyalubanga lwa Mmindi Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'abyogerako. Era bangi banga nti obadde oyogerera Katikkiro nti omusajja ono y'omu ku batagala nkyukakyuka era tasobola kuvaayo kukondeeminga bikolwa ebyekko ebigenda maaso ebya gavumenti. Kaakati lwaki lwabayogedde sipiiki ye togiwa ensi n'egiwulira, wabula sipiiki okugiwa ensi tugiwa ensi egiwulire. Naye tusigaa tutunulira omuntu ono olwera ayogedde kino enkya zaako ki ye nga tanayogera kino kiki kyeyayogedde emabega. Kati ebigambo bino ng'omusajja ono Katikkiro akondeeminga ebikolwa ebyokuwamba bannansi bye tukondeeminga byonna bye bino nkusaba negateko tubigendemu. Gavumenti mumpulidde omuntu ayagala okusuula gavumenti yo yakola ebikolwa ebikyayisa gavumenti okuwamba abantu ne baggalirwa mu bifo ebitamanyiddwa okubonyaabonya abakwatiddwa ne batuuka n'okubatta oba okubajjamu enjala. Omwana Ssegawa baamuggyemu enjala
oba okubookya paasi ebikolwa ebyengeri ebyo bikyayisa gavumenti. Kale nze ndowooza nti buli awadde ebiragiro okuwamba abantu, buli eyeenyigidde mu kuwamba n'okutulugunya bannayuganda ye mulabe wa gavumenti nnamba emu era ayagala kugisuula. Mu biseera bya Idi Amin mu abantu nulidde simanyi oba waliwo eyaliwo. Nali mwana muto naye nali ndaba abakessi be baatambuliranga mu mmotoka ng'eriko ennamba UVS. Mu biseera by'Obote era naliwo, awo nali nsuumuseemu. Abakessi be baatambuliranga mu mmotoka zi Volkswagen Golf oba Jetta. Emmotoka ezo zaawambanga abantu emirundi mingi ne bataddeyo kulabika. Tekyanyweza gavumenti ezo, kyazikyayisa, kyazinafuya. Kati emmotoka drone ze ziwamba abantu, ezimu teziriiko nnamba, endala ennamba baba bazibisse. Abatambulira mu mmotoka ezo zi drone balabe ba gavumenti, baagala kugisuula kubanga bagikyayisa abantu. Si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako, si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako. Senegal waliyo omusajja yavuganya gavumenti emyaka oba 3 oba 4, oluvannyuma yamala n'awangula naye emyaka n'emyaka. Nawo no mu Uganda bangi abavuganya gavumenti abatagijjangako. Kyokka buli lw'okyayisa gavumenti obeera ogireetera kugwa. Mukitegedde ekyo? Si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako, naye buli lw'ogikyayisa oba ogireetera kugwa. Bannaye tewakyali balaba bintu bino. Abasiika capati, abavuga boda boda, abookya ebyuma, ababazzi, n'abo bonna abagenda bakwatibwa si be balabe ba gavumenti. Bayinza okuba bagivuganya naye si be balabe baayo. Okuvuganya gavumenti nakyo kibeerawo. Nze benda banga abalabe ba gavumenti be bakola ebigikyaya abantu. Era bwe ba gavumenti eno ewangadde ebbanga lino kubanga babadde tebakkiriza bikolwa ebigikyayisa. Obwakabaka bwa Buganda busaba abakulu mu gavumenti okumalawo obunkenke. Tubasaba okuwamba abantu, okubakuumira mu bifo ebitamanyiddwa, okubatulugunya n'ettemu bikomezebwe. Bwe wabaawo abamenyi b'amateeka basaana basooka okunoonyerezebwako, obujulizi bwe bumala okufunibwa balyoke bakwatibwe. Era tusaba abamenyi b'amateeka babakwate mu ngeri egoberera amateeka, kubanga bwe baba bakwata omumenyi w'amateeka waliwo engeri gy'olina okukikola. Naye okuzinda abantu ekiro mu matumbi ne bakwatibwa abantu abalina ebissi ate nga bambadde obukookolo, ne bakwekebwa, ne batulugunyizibwa, oluusi n'okuttibwa, bino byonna tebyongera gavumenti maanyi, biginafuya, bigikyayisa, bijja kugisuula. Era ababikola be balabe ba gavumenti bennyini. Ekirungi Major General Nalweyiso yagambye nti bangi abaawambibwa be babalina. Ffe tugamba nti okunoonyereza kwe kwandisoose. Yagambye nti babalina naye banoonyereza. Lwaki tebasooka kunoonyereza? Lwaki abantu abo bamala obbanoonyerezaako tebaleeta poliisi
owa poliisi neyeyanjula nti nzenze gundi nvudde ku poliisi y'egindi wamenya omusango guno wakola omusango guno nkututte wano. Major General Nalweyiso yagambye ne drone bazinoonyerezaako. Yagambye nti bazinoonyerezaako nti n'abatulugunya abantu babanoonyereza naye drone zikwata abo ne zisibira okusooka ku poliisi. Kati ate zigenda kukola ekyo ku poliisi oba abazivuga tebabamanyi. Bwe yagambye muzzukulu wa Ndugwa yeddira Lugave. Kanjogera ebigambo bino mu Luzungu bano baleme kuntaputa bukyamu.